oyo nga bwatunula bwatyo yali azirina oyo suti zeyayambala kuba emyaka 3 nakati zaalimu yazambali yali azirina. Bano be bafumba ababiri Juliet ne Baaka Nkwasa abanaabye ensonyi mu maaso ne bayombera mu lujjudde lw'abantu nga buli omu abeegesa amaaso ng'entabwe eva ku nsimbi ezisibisizza Juliet. Juliet yatandise bw'ategeezezza nti wadde bamusibye naye ne Bba akimanye nti wakumusanga yeeruzira kuba naye gavumenti emunoonya olw'okubba ensimbi z'omuwi w'omusolo. Abafumbo bano bamaze emyaka 17 nga bali wamu ne batuuse n'okwerangira eby'omu kisenge nga buli omu agamba munne nga bw'atalina mugaso. Bino byonna okubaawo nga kkooti etuula ku City Hall mu Kampala ewummuddemu, puliida w'abawawaabirwa abeebuuzeeko ku kibonerezo ekisaanidde. Oluvannyuma kkooti ezzeemu n'etuula, omulamuzi Juliet Hatanga n'asingisa Juliet ne banne omusango gw'okubba ensimbi za Bba obukadde 9 ezaali ez'okugula ettaka mu bitundu by'e Kawempe. Mu musango guno Juliet Akankwasa avunaanibwa ne Sebuliba David ko ne Meja Kyomuhendo Henry abamuyambako okujja ensimbi zino mu maka ga Bba okuzitwala e Nansana gye baazigabanira. Baaguzza nga 27 ogwokuna omwaka 2009 ng'abantu 3 be baawa obujulizi omwali n'abo abamuyambako okuzitambusa saako n'abasirikale abamulaba nga asitudde ebisawo by'ensimbi okuzijja mu nju. Puliida waabwe bw'abadde asaba omulamuzi okukendeeza ku kibonerezo yeewuunyisiza kkooti bw'ategeezezza nti Juliet ali mu nteekateeka za kuddiŋŋana ne Bba akyamwagala. Ku Lwokutaano lwa wiiki eno omulamuzi lwagenda okuwa abavunaanibwa ekibonerezo kyabwe naye okusinziira ku misango gye babadde bawoza ekibonerezo kya kumala mu nkomyo emyaka egiri wakati w'3 ne 14.